joli obuli mu Uganda obuli mu nsi z'amagulu meri gy'agenda okukola njagala akalowoozo kalero katwale nga kantu kakulu nnyo era eno kana akalowoozo k'abasajja mwekka kati kiri gy'oli okukawuliriza oba okatambuza naye nga kajja bakolera nnyo era njagala mukanyumire bulungi nnyo bwekalaba kakoze obubi onoonsonyiwa naye nga nze kino nkuwadde magezi ate nkulaga buvunaanyizibwa abo akalowoozo kalero ke kalwa akalowoozo kalero kagenda eri buli musajja yenna n'omwana w'obulenzi wonna w'oli ng'osuubira okuwasa oba okubeera n'omubeezi kana akalowoozo njala kaberekako mu nsi mwe tuyita tusanga ebizibu bingi nnyo naye nga ekizibu kye tusinga okusanga ate nga kirungi gye tuli gye tuyita amaka oba obufumbo n'omukwano gwe tubeera nagwo mu ngeri ez'enjawulo tubeera n'ababeezi bano ne batubeezawo ne batulabira mu buli kimu era ne batukolera buli mulimu gwonna ogusaana era ne tuba nga tukola ki tubeerawo nga ffe abasajja naye njagala weebuuze gwe omusajja ng'oggyeko obuvunaanyizibwa obw'okugula n'okulabirira ewaka obuvunaanyizibwa bwo mu budde obw'akazigizigi nga omubeezi wo alwadde oba ng'afunye obukosofu obutuukiriza abakyala bano mu nsi yonna be bannakazadde batuzala ffenna ne basanga ebinzu bingi nnyo mu nsi omuli okutulugunyizibwa omuli obutayambibwa n'obutafeerwako njagala musajja wonna w'oli n'omwana w'obulenzi wonna w'oli kana akantu kakulu nnyo mu bulamu omanyi mu bulamu tulina kye tuyita memories ebijjukizo abakyala bano batufaako nnyo mu bulamu mu bulwadde n'ebizibu by'enjawulo naye ffe ate batera okufuna ebizibu tetusala babeererawo kati njagala bagamba mwenna abakyala abaami gye muli naddala abaana b'obulenzi n'abasajja njagala basaba n'obuwombeefu in the lifetime oba mu bulamu obwo ng'olina omubeezi wo oba oli wampita oba tuli wampita naye ng'olina omuntu gw'ogatta naye obuliri olina omuntu gw'omugatta naye ebirowoozo nga mukuza famire kino njagala kibeere ekirowoozo gy'oli naye nga nkikubuza okitwala mu bulamu tulwala abakyala bano batulabirira n'okutunaaza n'okutuliisa naye abakyala bano bafuna obukosefu ebiseera ebisinga abasajja tusulira gonnagamba ne tulekera abakozi okulabirira abakyala abo ne tulekera ab'eŋŋanda okulabirira abakyala bano gamba nga basisita b'abakyala babalabirira nga bafunye obuzibu balwadde naye gwe omusajja nokengera ennoonya ssente wiki kikulu nnyo ogenda okunoonya ssente naye omukyala ono aba yeetaaga at least ombereko ku sayidi awo olw'olumu omulabirireko okumulabirirako si kugenda omusitwa mu bbanga oba omuweweete no just ombeerereko mu kaseera ako mu ngeri ki engeri yiino abakyala bano bwe tulwala batufumbira batwoleza batugololera batumizisa eddagala batuwa emmere batunaaza naye njala kubuuza gwe omusajja ali omuvubuka lunaku ki mukyala oli yali alwadde n'aba nga takyasobola kweyamba n'otwala obudde n'omutwala mu kinaabiro oba waali n'omunaaza lunaku ki mukyala oli yali alwadde n'omuwoleza ku ngoye n'ozigolola oba n'omwambaza lunaku ki mukyala oli yali afunye obuzibu n'omubeererawo nga tonnayita muntu yenna kati nga bulijjo jala bagamba nti omukyala yenna buva buvunaanyizibwa wa musajja ng'omusajja obuli obuvunaanyizibwa bw'omukyala mukyala waba alwadde ng'afunye obuzibu takyesobola ebitundu 100 ku 100 obuvunaanyizibwa obusooka bubeera bw'omusajja nga tonnayita muganda wa mukyala wo obuvunaanyizibwa busooka ku ggwe nga tonnategeeza baana bo obuvunaanyizibwa busooka ku ggwe n'olwekyo nkimanyi oba mugenda kunoonya nsimbi okunoonya ezigula magala eddiba naye omukyalo no mu bulamu bwe aba ayagala omubeerero nga bwe batubeererawo n'olw'ensonga eyo tekirina kye kikuggyako busajja bwo nti bwe ndabira omukyalo ne ntuuka omwoleza engoye oba ne mwoleza n'engoye ziri ez'omunda zemutegedde zetuyita obuwala obw'omunda omukyalo ono afuna kye tuyita memories zatagenda kwerabira olw'ensonga nti at least once in the while oba olumu omulabiriddeko omwami okwoza engoye ze z'omukyala nga mulina engoye ez'omunda obupalo buno bw'omunda bambi si kive naddala ng'omukyala teyeesobola ekyo nno bw'akiraba n'akiraba n'omukwano gwe yali akusasobola okugujja n'agukwongerako ate ategeera nti nafuna omuntu asobola okundabirira oba abaana we bali oba baganda bange tebaliiwo so ngenda basaba abaana ab'obulenzi n'abasajja mwena gye muli at least mu bulamu bwo omukyala banga afunye obukosefu nga tonnayita beewaabwe tonnayita neiba mukubeererawo lwaki libeerawo ko olabirira omukyalo oyo bw'anassuuka ali kunyumyako mu byafaayo nti omwami owange olw'olumu yandako laavu yandagako omukwano n'obuvunaanyizibwa naye abasajja ebiseera ebisinga omukyala bw'alwala obuvunaanyizibwa tulekera baganda ba mukyala oba baluganda oba baana waka oba bakozi nedda obuvunaanyizibwa bubeera ku ggwe omuntu kubanga gwe mukwano ogusembayo gw'oyinza okulaga munno ng'akyali mulamu singa batuuse mu mbeera ng'eri n'osobola omulaga laavu okumulabirira okusingako okulabirira okulala so baganda mwenna abasajja n'abalenzi abali eyo okwoza engoye z'omukyala ng'ali mu mbeera n'omufumbira n'omulabirira si kive kubanga kiri part of your services oba part of your care services olina okulaga omukyala oyo muyinza okoloza nti laavu
bintu binene nnyo bakugula bizibu bakugula mmotoka no buntu butonotono bwoyinza okukolera omukyalo oyo naddala ng'ali mu mbeera nga tasobola kwesobola ekyo kiba kimulaga nti olw'obuvunaanyizibwa era ne wabaawonye ajja kinyumizaako bakwano be baganda be nabo nti musajja wange bwe nalwala ku lunaku luli yaliwo yandabirira engoye n'azooza n'anfumbira kugamba omukyalo naba mulwadde afunamu amanyaga nti nina omuntu asobola okumbira ku sayidi ako nno kekabadde akalowoozo kaaliro kagende buli ali musajja at least in lifetime oba olulu mu bulamu obwo yamba omukyalo oyo at least omwoleze ku ngoye ozigolole omunaaze omufumbire omuliise omumiise eddagala n'engoye ziri ezaffe ez'omunda ez'ekyama nazo osobola ozooza kubanga nabo booza ezaffe golozeza ezaffe zennungi nnyo okusinga ezaabwe so si kive okwoza engoye z'omukyala ndala nga bali mu budde obuteesobola leka kumulekera muganda we leka kumulekera baana bo naawe kennyini osobola okuba nga osobola okukola ki okulabira mukyala kubanga nabo batubeererawo akono kabadde akalowoozo kaaliro kati njagala genda ku kigula lugi ekigula lugi kyaleero njagala kigende eri mwenna okusingira ddala abantu abalina omululu ku nsi kuno nga mulyankuzibwa abantu abalina omululu nga mulowooza nti ensi mugenda gikungula ekigula lugi kyaleero kyammwe entandise bwente eno ensi tuyitako buyisi kkubo tulimu kabokka agikooya agiviira nga bwe twajja nga tuli bukunya ate era bwe tugenda ogireka nga tetuna kye tututte waliwo ebuzizaako lwaki omwana bwe bagusiba akaaba ne bagusiba n'ebigere ng'ogenda okudduka era aliwo webuzizaako lwaki nti bw'ofa bakugolola kubanga tebaagala ogende mu ggulu oba bakuziike ng'olina ky'ogenze nakyo bw'omala otegeera ekigambo ekyo ova ku nsi kola by'olina okukola yisa abantu banno bulungi nnyo n'omululu gukendeeze Munange Yoseri tibahabura utabasira mutano wa Karensi leta muzezede nsanga bisibe ne kagrupo kamwe ka mafia babya bali mukutulunya bana Uganda njara kugamba kigambo kimu kine kigwa rugirero nkikoledde abagagga abalina omulugube ne bana Uganda balina omulugube nga gwe tokkuta buli kimu okyagala ng'osobola n'okutta omuntu olw'ekintu ekitono kyo tutagenda kutwala ku nsi Yoseri ne baganda mwenna bali mu government abatulunya bana Uganda mujjukire nti kuno ku nsi buli kimu tukireka ko nga tugenda kyabuvunanyizibwa okweyisa bulungi eri abantu banno kubanga ffena gye tulaga tetumanyiiyo ensonga lwaki abafa tebadda kubanga tebagala tubulira kiriyo kati gwali ku nsi otta osiba otulugunya okola buli kimu olw'omulugube ng'oyagala kweteeka buli kimu kikubeere maaso bambi ebintu bino tebikungulwa ku nsi tetulina kye tukijjako kyova olaba nti bakuziika mu ssanduuka emu bakuziika mu suuti emu oba mu ssande emu n'ogenda nga tolina kyotutte yensonga lwaki era bw'ofa bakuzika munya ku mukaaga ku ttaka ly'olina oba miles and miles kubanga ke kafooko k'olina okubeera nako kati gwali eyo ng'otta abantu ali eyo ng'olyankuzibwa buli kintu kya muntu oyagala kitwala okinyiza buli omu kimanye nti time ejja kutuuka omuntu ng'alina okukubeererawo ng'ate gwe kennyini olina okuddamu ebibuuzo nti eno ensi ddala kituufu kikyeri teri amanyi nsi kubanga ne Katonda yagitukwasa n'emikono ebiri we yatuula wonna atulengera n'aseka n'agala omwana Adamu bano bali ku nsi olowooza bagenda gikungula teri akungula nsi eno message njagala egende Yoseti bahabulwa tabasira mutano waka namwe mwenna abayita bagagga namwe abacunya abantu olwokuba nti mukuŋŋaanya obugagga teri agenda tutwala bugagga ku nsi era mugenda buleka wano yensobola ki bakuzika mu kitanda kyo oba mu kizenga ogw'osula bakufuna okutwala ebweru kubanga ofuuse kinene kyawo nga tokyalina mugaso kati wulira we twogerera essaawa zino era ndi mu kiggula lugi Yoseri otta abantu Yoseri okyankaliriza Eastern Central Africa olw'omulugube nga buli kimu yagala okifune naye nze ŋŋamba tayimu yegenda tutuuka nga tukyalina kyokola nga mutowo Salim Sale akandanaho George ebyobugagga bitandise okutundibwa byonna nga byegabanyiza takyasobola dde okugoba embatadde okufuulwa naye ng'ate abadde ayitibwa binojjo bifeekeera atonye mooli bwe mubanga temusobola kumanya nsi bwefaanana mwandibadde mulekerawo okutta abantu n'okwefutuma kye mutali eno ensi Katonda yagitukwasa mu mirembe teriiko kucunya wadde okutta bino byonna bye tulimu byakwewunda byansi tetulina gye tulaga kati gwali eyo ng'otta omuntu olw'ekibanja gwali atta omuntu olw'ettaka gwali eyo ssa omuntu olw'ebbanja lyakubanja gwali eyo omuntu awala n'omuntu mwegala mutuusaako obulabe maama byonna byokola byabwere babikolaakola dda abasajja ku nsi baaliyo abatemu baakoma luddawa baakomekkeza n'abayingidde mu ttaka nga kate kyali awogerako mu 7 ne kagurupu ko mujja tuuka nga munywa amazzi temukyalabawo era nga na buli kimu ino kirikira ensi ekitambuze yensonga lwaki nti omuntu bwafa ebyo biba bikomye teri akubanja
okujja ko kwogera kengefa gye bakuvuze bafuddemu ne bakuzika n'ebisigadde byonna Katonda abyesigaliza kati nga tonna manyira abantu wadde okuyisa olugayi wadde okuga nti goli ankozi wagosinga obugagga ku nsi soko tuleko mu kitanda kyo wansi weebuuze ebwe bugagga bino byonna byennina bwenfa biragaluddawa bigenda sigala ku nsi ababitwala babitwale gwe nga tona ky'ogenze nakyo lwojja tutegeera nti ensi tikungulwa tukyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mukka mulekeraawo okucunya abantu n'okubatta kikibadde ekigwaro gikyaleero kati njagala genda ku video entuufu eyandeese video entuufu eyandeese njala sooka tegeeza yose eri kuno kwalindooza kuoli kammanye otudde njagala bannakenya mwenna bannayuganda mwenna bali mu ggwanga lya Kenya njala sooka kuyitako ko mu Kenya katono nnyo njoke neeyongereyo okusookera njala kwebaza bannayuganda bonna bwangala mu ggwanga lya Kenya mwe bali mulimu gwakoze ogw'ensusu temujjangu okwo then nebaze mwenna bannakenya abakyakumi buntu bulamu bali nnyo balire ddala mubadde mumbuuza ebigambo bingi ku kulonda kwa Kenya engeri gye kutambulamu of course nkuli munda buli kimu kigenda maaso nkimanyi naye kiro kye mbadde temumanyi ekisookera ddala Kenya ng'ensi erina ebyobufuzi ebituuse ku mutendera gw'ensi yonna naye Kenya efunye obuzibu olw'okuba nti Yoseti Bahabulota Basala mutano wa Kalenjin Sereeta Muzazere ensanga bisibe ayagala kukola kye tuyita Tusi Dynasty ateke influence buli wamu influence kwe kuba nti buli muntu wamu ayinawo ennyindo baateekawo omukono okuba nti asobola okukola ekintu n'ekikola mu nsi wadde si ye nga taliyo ng'alinamu influence akalulu ke Kenya we twogerera kakyali matankane ng'empale za Yoseti Bahabulota Basala mutano wa Kalenjin olw'ebintu oba ebirala ensonga esooka manyi kuno Yoseti kwoli teri nsi yonna teri muntu yenna yategere ku information gye ngenda okugaba olwaliro ekirwisizza akaluke Kenya okufunako omuwanguzi kiri bwe kiti Yoseri lwe yakyaza foreign minister wa Russia eyajja wikisinga 3 mabega omwami oyo yajja ne system eyakola emu ku system ezakola mu kaluka America wakati w'omukyala Hillary Clinton ne Donald Trump okukyusa figa z'obulo era machines zino base stations naggulu headquarters ku police wezisinzira okukyankalanya akaluke Kenya kati ng'ekyo kivuddemu Yoseri alina omukono ebitundu 9 ku buli 10 mu kulonda kwa Kenya kubanga yawagira Ruto mwegendeze nnyo bannayuganda bonna oba avudde mu opposition oba avudde luddawa eyagenze mu gurupu ya Ruto oyo omukozi wa Museveni kubanga be bantu ba agent basindika akalulu kano we twogerera essaawa zino kakyaliryanda kulyanda naye sofa bannayuganda bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu kuexposinga ababbi ba Museveni bye yasindise ku ground era sofa ndowooza ekintu ekyakoleddwa kyalaze nti Museveni abantu bakukooye within the Eastern Central Africa one bannayuganda mwenna bali Kenya mubali nnyo omulimu gumwakoze okuexposing ababbi tebakulimba nti Kenya authorities oba bakenda Kenya bategedde ngije babba muwulu there was Ugandans abadde ku ground nga bakaunta attackinga enziba ya Museveni yakalulu although enagulu bayina machines eziri mu kutempalinga oba okuhackinga mu system ya Kenya yensonga lwaki olaba nti Museveni ne media z'omu Kampala zonna mu Uganda yazisasula zibe nga zipromotinga Ruto n'okubanga ziyisaawo predictions ezitakwatagana kati ne mu Kenya mwennyini balina TV stations basasulira ensimbi okubanga zikola omulimu gw'egumu nga zinamu influence omuvubuka ono William Ruto omukalenjin ekituufu kiri nti ebitundu 5 ku buli 10 Kalenjin ebitundu 5 ku buli 10 bira musajja munyarwanda obujulizi ne information gye twakakunganya sofa etulaga nti omusajja ono alina enkolagana wakati wa Pirato nono Yoseti Bahabulota Basala mutano wa Kalenjin era nga omusajja ono ku bitundu 5 ku buli 10 b'Ekinyarwanda bakolagana abantu bano babiri kitegeeza nti omusajja ne Kenya okuteeka ssente zino empya n'enkadde mu Ruto abalinamu akasaayi nkiddamu Ruto abalinamu akasaayi ak'Ekinyarwanda 50% mu Kalenjin 50% mu busajja mu Nyarwanda yensonga lwaki Museveni ainvestinze ssente mu Ruto emyaka 5 emabega okuba nti omusajja atadde resistance n'okuba nti asobodde okuzoganya abantu bano bonna abali mu gavumenti okuba nga akyaliwo naye ekyo si ekikulu kiri nti munnayuganda yenna w'olibeera mugumu nnyo ng'asula wansi nti mutenza gunaabazze tewali kigenda kukola ekisookera ddala oba oyagala oba toyagala muzeeyi Raila Odinga agenda kufuuka president wa Kenya essaawa yonna ekyo mbere nga mukimanyi olw'ensonga nti bayinza n'obutagenda mu kooti olw'ensonga tulede eyakedde ku macho kusoma ku BBC oyine guli ewalabye nti okulwawo okulangira obululu bwe Kenya n'okugatta kiteberezebwa nti kiteberezebwa Kenya ye yeganye nti tewali bali mu kuhakinga naye ekyo bakyogedde olw'ensonga bakyali deep into investigations okunoonyereza eyagenze ku page ya BBC ku macha eyo erigulire lyabaddewo kati nze mbwadde information entuufu nti ba hackers
bali na group police headquarters wakulya system zawe zo hacking obululu bwe Kenya nchimanyi mu Museveni kwali era kimanyi bulungi nnyo omulimu gwe yakoze okuba nti atadde sente empya nekadde musajja Ruto okuba nti ye atwala obukulembeze bwa Kenya naye bana Uganda bali njagala babazamu bo bali nedda ne bana Kenya nchimanyi je bugenda okukomekeza kunaku olw'emmando bolo okubiri Raila Odinga ajja kubeera omukulembeze wa Kenya believe or not naye wagenda kubeerawo okulya n'okukomba essowaani nzize mbagamba ebintu bya Kenya byonna nga Museveni wategese bikyagenda maaso naye security na buli kimu information gyembadde mpa intelligence banna Kenya bagibeesinzeeko nnyo okula nti violence tebadde nnyingi nnyo n'okuba nti ate beerinze nnyo kyonna ekigenda okubeerawo kino njagala mu kijja ku nze olunaku Yoseri Katonda lwagenda omuyita ensi Uganda n'amawanga gagiriraanye galikwata ekire ne kivaamu enkuba egenda okwoza ebisiraani byonna era buli munna Uganda agenda kusumulukuka nkiddamu Yoseri tibahabulo tabasira mutano wakala insere tamzizidde ensanga bisibe olunaku lwagenda okufa eggwanga Uganda n'amawanga gagiriraanye galikwata ekire ne kitonnya enkuba neyoza ebisiraani byonna n'amalogo Museveni gatadde omusajja Museveni mulogo nnyo to the extent nti asobola okuloga n'akukozesa n'amala okuloga n'akwavuwaza n'amala okuloga n'akutta nga tolina kuyeebuuzizaako yonna gwe bayita Yoseri bahabula otabasala mutano wakala insere tamzizidde ensanga bisibe naye ensi emulaba ate yamutegedde so this is to inform all Kenya government officials most especially the chairman of the Electoral Commission. Please, I know you're working hardly day and night to give all Kenyans the official results of the previous elections, but I'm here to inform you that Yoweri Museveni, the so-called president of Uganda, because for us we elected Robert Kyagulanyi Ssentamu, is working hand in hand with the Russian government to hack into Kenyan electoral system to change the electoral results. I know right now we are fidgeting to balance those figures, but the system is allocated in Uganda, where in Naguru police headquarters. That system was used during the elections in USA, which were participated with Hillary Rodham Clinton and President Donald Trump. So the same mechanism or the same system which is right now used in Uganda to hack into Kenyan system to change the election figures. As we speak, right, don't look anywhere else. Museveni has mandate and has all the control of changing Kenya elections. But I know that the government of Kenya knows each and everything. So please, I call upon all Kenyans to stay calm as you wait for the results, because I know by Monday or Tuesday, the official results will be announced by the Independent Electoral Commission of Kenya. But they are finding a lot of problems because the hackers are stationed in Uganda, in the headquarters of police in Naguru. This system of hacking system and hackers, they are brought in by the Russians. Remember what Russian government did during Trump and Hillary Clinton elections in USA. That is exactly what they are doing in Kenya right now. But we pray to God that everything goes well as planned. So kekomba njalo power ngande ku kintu ekira. So mwana bana Uganda je muli mubere calm temufaayo. Mukire bulungi nnyo media za Uganda zonna zasolidwa okubanga zi promoting Ruto ne bana bya ufuza bavudde mu Uganda befuna te opposition abamu ngate siba noob kubanga fuwa noob awagira Raila Odinga. Bano bonna bakozi ba Museveni abagenzeyo kubanga tubamanyi bulungi nnyo nenga buli kimu kyategereddwa bulungi. So no awo njagala kuvaawo ngende ku information eyandese bulungi nnyo. Ntandise ntya ntandise bwenti mwenna bana Uganda abasinga obungi nzize mbasomesa kibayita Yoseri ne system ye ey'Abanyarwanda muganyo jiga kati kansoke mbategeeza njala twala mukisa guno otegeeza bana Uganda waliwo ekintu ekitandise okutambula ku social media naddala ku TikTok, Facebook. Era guno omuzengu vumirira nese kuvumirira yenna. Era bwanga bakusindisa okola omuzengu guno please chokola tokimanyi. Waliwo abaana bobuwala simanyi mwajjewo ekiroozo kino. Okutandika okukozesa olulimi olunyankole okuvuma Abaganda. Sorry. Waliwo abakyala oba abawala beyita Abanyankole nga bakozesa Oluganda okuvuma Abaganda. Ekintu ekyo okusinzira kunoonyeza kwenkoze waliwo ekintu Museveni kyazimba n'ekyo kyamulemye okufuna. Museveni ayagala kuzanya tribal cards
tufune tribal crashes wajjawo genocide in Uganda mu Uganda ekintu kino kimulimye okuzimba ensonga ati nakiteekamu okwawula n'ekijjamu okwawula kasita kye namujja mu banyankole ne muteeka ebbali ne mulaga nti munyarwanda himself n'aconfirming nti munyarwanda then I scored kati kyatandise kwe kuddira abaana ndoza abantu bano banyarwanda si banyankole kubanga according to the history ino n'abanyankole they can't attack abaganda using their own languages gwe muwala gwe oba bawala mmwe abatandise okukola ekintu kino ekintu kyemukola temukimanyi bw'oba oyagala ovuma omuganda tomuvumira mu lulimi lwe nedda kozesa olulimi oba oli munyarwanda kozesa olunyarwanda ovuma omuganda niye atokozesa lulimi lwe ate kumujja olwongera mu lulimi lwe ng'omuvuma ng'ova mu bbanga tolina nsonga lwaki omuvuma nammwe abaana abobuwala abaganda abazze ebigambo nga muvuma abantu abo mubaleke just gwe tula wansi wetegereze ensonga nga bwetambula soka webuze ono ayogera olunyankole ng'avuma abaganda akijje ku ki abanyarwanda tebabula era omuntu ali mu kukola ekintu kino gwe bayita omunyarwanda super bakina kye bakola bagala kutukurashinsa n'amawanga gali mu Uganda kubanga namalo baawula mu mpulunguse nembateeka ebbali bano banyarwanda bali mu kukola ekintu kino kati jala basaba n'obuwombeefu bw'obanga okimanyi nti oli munyankole weewale okuvuma omuntu yenna mu ggwanga lyonna erya Uganda naye oli munyarwanda ng'owulira gwe bakutumye okukola mission yakwawukanya bannayuganda tokozesa lunyankole kuvuma baganda tokozesa lunyankole kuvuma basoga tokozesa lunyankole kuvuma banyolo tokozesa lunyankole kuvuma batoolo tokozesa lunyankole kuvuma bantu ba mu north please bw'oba oli munyarwanda yogera mu lunyarwanda ovume naye nga tokozeseza oli mu luganda oli munyarwanda newe fudde munyankole ovuma abaganda ng'obavuma mu luganda please tubasaba nti ebintu byemutandisa mujja bisobola Uganda nse yeetongodde n'emizannyo gye bazannyisa minene nnyo ngenda basaba mulekerawo okukola ekintu ekyo kubanga kijja obbatusa temujja kumanyaayo abantu amu okusirika si basiru omuganda okusirika si musiru omunyolo okusirika si musiru omusogo okusirika si musiru omutolo okusirika si musiru tugamba nti asirise teyejjusa n'ekyemuvuga kibi nnyo gwe mwana muwala ali awo video zendabe ku TikTok owooza nti oli munyankole but face you see ya kinyankole oli mukazi munyarwanda ate simanyi lwaki okubayita banyola kibaluma nnyo ng'ate mukimanyi nti muli banyarwanda ate nze abanyarwanda benjogera ka group akaagala okuwamba eggwanga Uganda ka group akataba na Uganda omunyarwanda ng'oli muna Uganda azaliwa mu Uganda sikulina kozibula ng'oyagala Uganda nkiddamu ka group kenjagala ka group ka Museveni abajja okufuta obbala n'okutaba na Uganda naye abanyarwanda basigadde nga temulina tabbo sina tabbo nammwe ndowooza nkiggadde bulungi kati gwe muwala gwe eyita omunyankole ayogera oluganda ng'ovuma abaganda olwokuba nti Museveni yakusindise mutandika okukola okuteeka entalo within the original tribes of Uganda bambi omalaga mu biseera naye nkimanyi kyogenda okukola oyinza okifunamu obuzibu so mukikomyawo temukiddamu kitambuza ngenze maaso njala n'okubaza mwenna abadde bakyasigadde ku mulaba wa bloggers era njala okubaza abantu bano wammanga especially abakyali ku system etambuza struggle njala okubaza nnyo muganda nga William Wasimwe ESP we bali nnyo mulimu gw'okola njala okubaza nnyo muto wange Pato Uganda bali nnyo mulimu gw'okola njala okubaza PTA Deresta bwe bali nnyo mulimu gw'okola Ninsima Gifting kwebaza nnyo waliwo ne bannyinazi babiri abakulira ku page yange eri enkadde njala bebaza nnyo njala okubaza namwe mwenna ne muganda ko Jomogezi n'abala bakyali ku mulamwa abakola video encouraging abantu n'okutwala struggle maaso njala bebaza kensomo bali nnyo bali ddala nze basiriwo namwe mukikavalingawo ne mutambuza system kubanga tulina okugenda maaso n'oku-exposing abantu bano mpola so njala bebaza nnyo bali ddala namwe abapostinga abasharinga abakyali ku mulamwa bebaza temuva ku mulamwa obusigale nga mugenda maaso mpozi n'akala nokankala kenja kakolesa nga nsembayo kati system yose yagikyusiza ata wetwogerera essaawa zino yose eti bahuro tamusana mutano wakati nsere temzeze nsanga bisibe atandise okukyusa system oba akyusiza golo tubadde n'okulonda mu Uganda okuva mu 1996 naye nga yose bukyangabero ng'omutawangula ako kalulu era bajja bakamukuba mpaka olwaleero omwami abantu badavuganya bale banafu nga bakolagana naye bwe yasanga omuziziko ogwa National Unity Platform okulembera Robert Kyagulanyi Center muli gumufuukira ekizibu to the extent nti twogera buli lunaku ne tubabulira ensonga bwe zirina okuba ne muzitegera bulungi kati omwami ono akyusizza akatiba oba akyusa kye tuyita tactics mu nkola ye ey'okubba n'okukyusa obululu ennaku ezo Robert Kyagulanyi Center yavaayo n'agamba nti tunoonya emanduso ng'ejja kuva mu kalulu kano konna akanabayo ke tuyita ka by-election okuddamu okulonda bitudde by'enjawulo
n'akimanya. Omwami ono olw'okuba nti akimanyi nti tumulabisizza yatuusizza enkola eruwa. Kati akimanyi ne bwateekayo by-election oba okuddamu okulonda okuba MP bajja kumukuba kiyakoze kyekiriwa. Bwe baatula ne bakkiriziganya nti tetujja kusobola kumalako n'abayaaye babayita bayaaye, tetujja kumalako n'abasajja ba National Unity Platform, kitulina okukola katugenda kukola bwe tuti. Bwe bateekayo by-election yonna mu kitundu kyonna nga batuula nga babala nti omuntu eyeesimbyeyo ku kkaadi ya National Unity Platform yaani, omuntu eyeesimbyeyo ku kkaadi ya FDC yaani ng'abanoonya. Bwe bamala obanoonya babasindikira ba agent babagamba nti mwesimbye obadde kkaadi naye mukimanyi nti ffe tufuga nti ye. So tuyina options bbiri. Okimanyi bulungi nnyo ne bonaofunda obululu 100 ku 100 tetugenda kulangira, tujja kulangira mu NRM. So in the process tomala buddebo kugamba nti ogenda kuvuganya mu kalulu. Ffe katukuwe ssente olangire nti ovudde mu kalulu kano olw'ebizibu ebiteebereka. Kati system 7 gyataddewo takyayagala genda mu kalulu direct. Anoonya bakandidate bamu muna gye muli n'abawa omusimbe kisooka asooka batiisatiisa nti ne bw'onoobanga wosimbyewo n'owangula tebagenda kulangirira. Kati you rather take the cash ofunire security bintu bibiri babagamba, either you accept okutwala ssente oba okugenda mu kalulu ne balangira wa NRM. Kati agamba tukola bintu bibiri, twala ssente tukuwe ne security kubanga ne bw'onooba wangula tugenda kulangira wa NRM. Kati bambira okuba nti obwavu bungi mu Uganda ate okutiisibwa tikusibwa kungi nnyo. Bakandidate basuusiza nawo kati bakwata ssente bagamba tuvuddemu. Kyomubona kati by-election zonna eziriyo Museveni agamba twawangudde naye ng'ate agamba nti twawangudde naye ng'ate bamaze gula buguzi bakandidate baffe bonna. So njala bategeeza ekintu kino bakyusiza mu lw'ensonga nti kati bo Museveni abagamba alina ssente nnyingi ez'okuteeka mu campaign oba mu kintu kyonna kiri political than ekintu ekiri developing ensi oba okulaakulanya ensi. Kati takiti gyasazeewo kugula bakandidate n'okubatiisatiisa nti balina kyebasobola kukola okuggyako kulya ensimbi bave mu kalulu kano. Yesobola kimula nti nabbanja n'abantu abasigadde obungi batambula mu by-elections nga bateeka ensimbi empya n'enkadde nga baziwa bakandidate okubajjako ku ballot paper bo ne bayisawo waabwe unopposite kye bakola. Bwe balina gubaleseemu abatalina kyajjako olw'ensonga nti ye baludde babagala win ne bagifuna. Kekakodyo akapya kabalo kati bakayita kugula bakandidate bennyini ne bajja mu race kane musigala bo ne baga nti bawangudde kati gwe muze oguliwo. Ekyo kyongerera ddala okututwala ku kisenge nti okulonda tekukyalina makulu mu Uganda nti bakifudde kwa kuzanyirako tetukyasobola kubanga tubeeramu ng'abantu okuggyako option eneeba esembayo mu constitution buli omu gy'amanyi bulungi nga sijja gikugamba. Ngenze maaso nazzi kuno nzijja mbagamba nti buli muntu alina ssente mu kittavu mu Uganda kendeeza ku nsimbi naye empulukutu za musota zigenda na miggomeka. Mbagambidde ebbanga ddene nga mwebuzabuza nga bafuka abanaaba mumulinganga afuire ndiga omulere naye ekikutta obudde bwe kinaabuta buli mwajja kukaaba. Banks nyingi eziri mu mabanja nga tezaagala kwogera. Nzize mbagamba lunye nti Uganda terina ssente nti ne National Treasury ssente zonna baazijja mutewali ssente nga mulowooza nsaaga. Naye musajja mukulu Matiya Kashaija yazze n'amalamu eggobe mu kibya oba n'amalamu akagoba. Yazze n'abagamba open ne mumanyi nti government ena sere zidukanya government igwanga tena sere edugwana katemu sere zidukanya government. Kali wano njalo kubuliza Uganda yonna mu kimanyi nti Minister of Finance yakulira institution izo nezidukanya byensimbi mu Uganda. Ali ku board ya Bank of Uganda, ali ku board ya Uganda Revenue Authority yakunganya emisolo mu Uganda yonna. Kati wagenda gamba twali sere zidukanya government. Kati gwali ngo ina sente ku account mu banka yonna. Kiba kitegeeza oyina okubeereramu ng'omuntu olw'ensonga bw'abanga ekitabu ky'eggwanga kyonna tekirina ssente ziddukanya ggwanga kati gwalina obusente mu account mu banka kitegeeza olina kudduka bunnambiro gy'essente ezo ng'obudde bukyali. Otherwise ebiri mu banka mbiwulira zi Equity Bank, zi Tropical Bank, in fact nategedde ku Tropical Bank of Africa eri mu loss ya deficit ya 2.9 billion Ugandan shillings ezabula technically. Nezo sente si za bank za ba customers. So mwena balina accounts mu different banks, please be very careful mu withdrawing esere mukendeze ku kitavu kyamwe olw'ensonga nti ensimbi teziriyo. Bwabanga Kashaija atula ku board ya Uganda Revenue Authority natula ku board ya Bank of Uganda nabiraga tetulina sente zidukanya government. Wake up before it's too late. Ekyo wekyogeredde nga yo seeri yali alina pressure okuva mu basawo, alina pressure okuva mu bamaje, alina pressure okuva mu poliisi, alina okuva pressure mu basomesa. N'abagamba ngenda bongeza omusaala omuyitirivu ogutotomoka naye ng'agenda bazijja wagenda kwekuulako bwoya agenda kwekuulako
matu abasasule omanyi mu Uganda kyangu nnyo okulimba omuntu nakkiriza ng'okozesa omudomo ng'okozesa enguzi naye okulimba kubanga kwerabira nti gw'okigambye ajja kijjukira ebiseera bisinga njalibawo nnyo obugero n'obwokulabirako omusajja n'omwami bayinza okugwa mu kwano era ne babeera mu nju nga bantu babiri bakola ekikolwa kyabwe ky'abantu abakulu ekiraga nti obaddewo activity lw'olubuto lw'omukyalo okuvaayo kati essaawa zino Matayo Kasazza obadde obuzaabuza abantu the economy swi economy kati yakulaze ekituufu n'okakanva nze nejjemu omuguwa neme kwetuga ng'aba abantu economy yagwadda teriiwo kati gwali eyo nga weebuzaabuza ng'afuka anaaba tubagamba muve mu akeedi mulemeddemu tubagamba bizinesi muze mu Kampala mulemeddemu tubagamba mugale amaduuka muganye okukikola mbalayira mujja ttuuka batwale buli kintu kyammwe mujja kugwa eddalo kati bw'atonda bwe yagambye tewali nsimbi kino kivudde ku ki kino kivudde ku buli muntu yenna akwata n'akera ku makya n'okwata baana oba enkofiira national platform n'ogera ne weekalakaasa mu nsi yonna njagala obebaza nnyo mubalira ddala temanyi kye mukola the moment kasita ogenda ne weekalakaasa kye tuyita peaceful demonstration oba olina message y'osindika mu international bodies era gwali eyo ng'owakanya amaanyi ke demonstration gwe ng'oli eyo ng'owakanya amaanyi g'okuwandiika ebbaluwa kiba kitegeeza olina okusooka ne webaka n'oloota emirundi ena olyoka ojjukirwa gye tulaga kye tuyita demonstration it's an alarm etegeeza international community byonna nti tulina ebizibu mu Uganda birina okutunulwamu Uganda eri mu red line economically tekyali muntu asobola kuwola gavumenti ya Uganda ensimbi nti twatuka ku limit whereby zetwola tetuzizangayo ate ne zitulina bazibba bobbi yoseeri World Bank tekyasobola muwola ssente International Monetary Fund tesobola muwola ssente African Development Bank tekyasobola muwola ssente Chinese Bank Chinese International Bank tesobola muwola ssente Arab Contractor Bank tesobola muwola ssente ayina ku resortinga ku ki Museveni ayina ku resortinga kudda mu commercial banks eziri mu Uganda which nti Uganda commercial banks oba Uganda finance or commercial banks eziri mu Uganda nazo teziri economically stable oba financially stable due to the fact that bobanga ogenda tandika bank bagina kye tuyita liquidity omusingo gwayo kutandika bank kati wanga omusingo gwayo mu Bank of Uganda nga ne Bank of Uganda ina sikitegeeza ne sente zenizi bateeka ngo omusingo teguziriyo kati ne commercial banks tezisobola kugwa mu katego kakuwa mu 7 sente addukanye government kubanga government bagibanja kati kitegeeza nti waliwo dilema mu byenfuna era mulanga banka zitandise okuggalawo temubuuza lwaki ziggalawo bire bintu bategeeza njala mbitegere bulungi kuba teri agenda bibanyonyola so mukitegedde bulungi nnyo mukitegere bulungi abachina tebakyasobola muwa sente mu African banks tebakyasobola muwa sente IMF tebakyasobola muwa World Bank tebakyasobola muwa sente olw'ensonga nti ali mu economic red line takyasobola kwewola kuba takyasobola kuzzayo sente ekyo nga nkimaze njala genda ku information endala omwami ono gabera bagamba nti amanyi n'okwewandiikira amawulire recently omu kuba sajja abawe bitiibwa mu ggwanga ery'Amerika akola ensonga ez'ebweru yakyalako mu mawanga ga Africa gasinga obungi naye Uganda n'agibuuka n'atayitawo n'agenda mu ggwanga erya Rwanda n'agenda ne ku Congo ne mu Central African Republic Uganda teyayitawo omwami olwo bwe yatuuka mu ggwanga eryo yabagamba musooke musaleko empuliziganya n'enkolagana eyo sente babula otabasala mutano wakazi sireeta muzezede esanga besibe results ezavudde mu ekyo Museveni amaze omwetoola okumanya nti kati ye Womonga oba warlord mu East and Central Africa to the extent nti ateekateeka conflicts mu East ne Central Africa okuba nti yefuula warlord n'okutambuza dynasty ye era bwe twogera essaawa zino babimba parliament mu namba secretary namba tumiddeko mwenna abakwata ssente z'omumuso ne muziteeke ne muziwa Museveni agenda azimba enguudo e Congo ssente zitukomoka nga tekuba kyali mulimu gukolebwa Congo olw'ensonga nti gavumenti ya Congo yalagidde kampuni zonna ezibadde zikola emirimu Congo lwa gavumenti ya Museyayo Seri zifulume eggwanga mulimu muli dot service eno katandika kampuni katono nnyo katandikira ku Lubaga Road ku nkulungu eyambuka ewa Bakuli bw'ova Dr. Mumpi Ward bw'ova Dr. Mumpi ng'ova eri ku Lubaga Church bw'ova Dr. Mumpi waliwo ekkoona erisooka n'olyoka oleega ku ttoto y'ewa Bakuli kati mu junction wano weside ya dot we yatandika dot service ka company katandika katono nnyo era nga kalimu abayindi kati kwe kugejjera ensonga ati Museveni yagiteekamu influence kati yenanyini company ya dot service era sente zonna nga mwazi mu parliament ezikwasa dot service kati olwokuba nti foreign minister wa America yagenze mu nseezo era n'ategeeza Congo nga budda bugisimufungize mutegeeze Museveni n'abantu be bave mu Congo n'ebikolwa byonna kati sente billions and billions of money parliament is investing mu Congo kola yenguudo sente zifudde togge era otwogera abagambi musibeke ebintu ebyo byonna mu bizi Uganda ani afiirwa era lwaki Museveni alina interest ezimba enguudo mu Congo kubanga bazimba tusidana nene wuunyo omuntu ali mu member parliament munabyabufuzi muna Uganda atasobola kwebuuza
Bubange wakatoleseyo mmere nogera nogigulira neighbor botegera lunaku ki abantu benjala ebatta niyo genza kugulira neighbor KFC neighbor mugulidde ennyama omugulidde amata omugulidde enkoko nenga gwewo nebijjanje mu konetaliyo obotegera lunaku ki bambi pale bana bya ufuzi mwe umuzeeko Uganda si kiddukira kyababbi kyabaki Uganda nsi yetongodde bana Uganda bawo musoro sono njala bategeeza buli muntu woli omusajja ntumazo mutayiza bulungi nnyo atenge sawa yonna government yegena kuvunikibwa kizo bagana ekidala abamuganya okwekalakasa muga nti business ze zijja kugwa kati zigenda kugwa naturally zigwe bulungi nnyo simanyi ze nzigula amaduuka katugenda kuba bazze okwekalakasa mbo batoneza business mama takankubuulire muganda wanwulira bwobanga okola business mu ggwanga Uganda ng'oli mu Kampala wakati nkusekeredde nga namwado bwe yasekerera omusika oba family nga bawa afudde yabadde asula mu kisenge yamanye papula weziri yamambuli kimu kati Minister of Finance bwavena ganti wali series dukanya government gocha apangisa mu arcade ngogamba nti okyaleta ebintu mu Uganda ngo biyingiza bagenda kukuba ekigo n'enkoona enywe toyina gogenda kubira miranga muganya okutegeera ensi ezisinga obungi ezejjeko ba dictator baba kuba economically kye tuli mu kukola bwe batoyingiza bintu mu Uganda kitegeeza olwana mu 7 nabagamba musooke mu muzeeko wansi mu muzeemu musooke mu business mwagaana kati kababikira abaana bawumudde naye ennaku ze mwasasulira mu ttaamu ey'okubiri bababbye ennaku 20 abaana abazzanga obudde bukya reason being nti sente ze mwasasula okuweerera abaana bwe n'okubaliisa abasomesa ne bedimaster bagenda okubala okuliisa abaana bammwe n'okubanywesa okumalako ttaamu nga bajja kugwa mu mabanja kobbo abaana bano katubatuuze ebigezo nga bukyali tutandika obbazze waka tukendeeze ku nsaasaanya mwinaleka video kumala nga abaana bawakawo nga n'amazzi not because yakakota lyazanya comedy that is the real life in masomero kanjala babikira gwali agamba nti nze saagala politics kanjala kubikira nkimanyi nti omwana we yawumudde this week abaana basinga mungi bonna bawumudde ate within 3 weeks from now bagenda ko baddayo nendowooza buli basanyufu nnyo buli mwana yakomyewo ne report bamwadde ka circular kuliko increment in school fees nkimanyi kaatuusedda batandisewo bati buli muyizi yenna ku ssomero gy'abadde asomera okuva ku nasale babongeddemu 10,000 abala 2,000 abala 3,000 abala 5,000 kali kansubire nti muli bulungi nnyo mujja kuba bulungi ate ne third term bote wegenda okubeera tebajja kumalayo ennaku zaabwe kubanga abasomesa n'abazadde abasomesa ne headmaster tebana sizigenda kulabira abaana bamu kubanga due to the fact nti waliwo inflation nti emiwendo gy'ebintu ebigulibwa minene nnyo tebakyasobola kuliisa abaana bammwe kati muganda wa gwali agamba oddukanya business simanyi nze ojja tuuka okunoonya wojja ekigula magaliddiba nga tokiraba muganya otegera ensonga zino nze nkimanyi bulungi nnyo buli muzadde wootudde bakusindikidde dda sacula ngeri ku lipooti okulaga nti school fees twazongeza kati bongeza school fees tebayongeza school fees zokka requirements z'essomero zonna eziriko kuba kati abaana betuba tusindika ku ssomero ennaku zetubabanga bagenda okwanjula it's funny and it's true abaana betusindika ku masomero kati ogenda okusoma school requirements zonna nga zisinga school fees obungi if I'm not mistaken these days omwana agenda okusoma banga agenda okwanjula requirements zokka ezibeera kubanga agenda okwanjula oba okukyala ngenda kuwasa mukazi kati ezo requirements omwana banga asasula million per term requirements ziberamu 2 millions oba 1.5 kati lulyo bado sasula 1.5 requirements kati zigenda almost in 2.5 requirements kubanga there is increase in prices of commodities nti ekitabo kyo badde ogula 15,000 ekya black book kigenda mu mutwalo by the way no kigula by all means kubanga muganya okozesa obwongo bwammwe okutegeera nti Museveni ali mu kubabba wano wenzija wansi sinatandika video tennabanzija ngenda basomesa Manzo mulimu gwa kusomesa bategeeza buli muntu ali ebuzabuza nga afukaana babo bibufuzi tebikwatako nga tebikwatako politics ye mmere gyolya politics twetuwe baka amasanyalaza politics omupiira politics enyumba gyosona mu politics buli kimu politics n'amasomero gotumugaza mu politics kati gwebuzabuza nga afukaana amusime gonna mazzi ojja kukitegeera ojja ko unyerwa kya hotel ya Kyaggulu awono nvuddewo kati nzo njagala genda ku information eyandese kati uliriza nnyo njala montagingire mwenna montagingire kahindo otafire njala montagingire mwenna banda Uganda abalina driving permits
ngera mutagire bana Uganda mwenna abayina passport za Uganda bwere ku video eno kati video etandise kama n'okunywa ku mazzi maloba zanyira ka video kano ndyoke ngende ku video entufu yandeese taginga munno where this man Kahindo Tafire uli video mwagira byeko naye ngenda okusinzira babu yakye kiddako mwami yali yagambye bwati ndanga mutu yamwe bagenda kwongera mu ebintu ebirala ng'eriiso ng'omusaayi n'ebirala so endanga mutu yo gye twakuwa yali ya myaka 10 mu myaka 10 gino okunoonyereza kugenze kukola ki kutuuka kati waliwo gye bayita kalamagezi owa science artificial intelligence nebyo nabyo twagala tubyongeremu tulabe nti endanga muntu yo kati eri ku mulembe okujjako nti kati tuli bagayita amasanganzira okuva ku ndanga muntu enkadde kugenda ku ndanga muntu empya kati tulaba nti oluusi cyane bakyakuwonoona ebiseera kuba omuntu endanga muntu n'amala nayo emyezi 6 ate n'omugamba gikomyewo tukuwa endala emyezi 6 emyezi 8 okuwandiika kujja kutandika omwaka ogujja gw'omukaaga Juni kato ye minister Kahindo Otafire nabagamba bana abasajja okusomoka kwa munguba era ne baga blame the monkey baina cow mentality kitukira luddawa omukulu mudde nga agamba nti endaga muntu zonna bagenda recalling back zonna within the system kyusubirizwa okuba nti banayagala tu wakati w'obukadde 45 katusubire nti obukadde 4 bonna bulina national identifications which national identification gets expired after 10 good years but if those 10 years finished are you still a Ugandan or katugambe nti tulina obukadde 5 bana Uganda oba bana Uganda naye katugende obukadde 4 bonna bwine ennanga muntu nenge ennanga muntu ezigwako oluvannyuma lw'emyaka 10 emyaka 10 gigwako ofuuka munna Kenya ofuuka muki brain za monkey nabaga nti okusoma kw'abantu kutono nnyo kituzaayo which gye tukubye emabega olupapula Daily Monitor lwafulumize guliragamba nti government proposing okwongeza obuyigirize okubujja buli babwongereko eriba MP neba presidential aspirants baba candidate to the extent nti baagala bantu baddugule kino kivaluddawa during the 1980s and 1970s these all warlords or warmongers they led by Yoseti Bahaburu and his two mafias they were not educated so bwe batandika golya war ne batandika okulwana entalo ne battaba elites bonna betuyita basoma ne battaba bamalawo ne baleka nga waliwo gap ey'abantu abategeera kati bo kye baakola bwe bayingira esiko mu 18 ne batandika okuyeekera nga balwana era beyambisa bannansi okuwala olutalo bwe bava mu nsiko baamanya nti they are not well educated they had to use the indigenous Ugandans to save the government n'okuba promoting across the world ensi bamanye nenga abakosa ba indigenous Ugandans to promote them across the world the likes of Kawanga Semogerere Bidandi Sari and others to promote them era ne bakikola bulungi nnyo until bana abantu batandika okufuna experience in management nenga eri manio ono ngeri practical kubanga bwe kiba manio oba kitadde mu practical nga eri practical so nga te bakijjanga buzi bayigira buyigizi ku muntu yensobola kibagamba nti buli mukulembeze yenna okuva ku C1 okutuuka ku C3 you don't need any education qualification nga tuwetaaga buyigirize bwonna you can stand or you can contest from C1 C2 up to C3 tebetaaga nti wasoma luddawa kubanga during the 70s 80s bana abantu bajja mu kinana okutuuka okuwanga olutalo nga tebalina qualification zonna ne balekawo gap y'abantu be bonna basobola okujja before bino olwokuba tebalina buyigirize ne batuulamu kati olwokuba nti bavuwazizza ba indigenous Uganda to the extent yabasinga basuviddemu dropping it out mu P7 dropping it out mu senior 4 dropping it out mu senior 6 tebamazeeko kati bamanyi nti emyaka 36 the biggest number of Ugandans they are not qualified to study anywhere in any position due to lack of education
kati olwokuba nti bo bainvestinze ssente nga bakozesa scholarship za government okueducating okusomesa abaana baabwe n'abazzukulu nabo okwesomesa, now they are capable of holding those offices because now they are qualified. Kati bwe bagenda nti bagenda tandika kuleeta abantu balina diguli, kitegeeza nti omuntu okuba gwenda kwesimba okuva ku chairman RC5 MOP ne presidents olina okuba nga olina diguli. Bantu bameka balina diguli abali active mu politics batono nnyo. Jukira kati ba shiftinze goal batandise okukyusa method zaabwe. Jukira Museveni musajja mugezi nnyo mbuyayibwe. Bululaba ekintu kyonna nga kijja kigenda munyigiriza ng'asooka ateekawo ekkoona ng'amala okuyisawo kyayisaawo ng'ekkoona alijjawo. Kati akyusizza n'agamba no, twetaaga omuntu okuva kuwa MP okudda waggulu ng'oteekuba ng'olina diguli okwesimba qualification okudda waggulu. Naye nga bwe bali bajja okuva mu kinaana tekwali wadde yenda senior 4. Yensonga lwaki balekawo gap egati okuva college 1 college 3 olina okuba nga tewasoma naye ng'osobola okwogera n'okuwandiika ne bakiteekawaawo. Yensonga lwaki mulaba nti basobola okutula mu system ne bayigira ku basemwogerere, ne bayigira ku bamayanja nkanji, ne bayigira ku baliko be basomesa. Thereafter mpaka bo basomye kati olwokuba nti abaana be basomye balina degree, balina PhD, kati olwokuba nti kati simba bazigitula nga bakikuba kyane mu plan yaabwe, kati batandise okukyula goal post okujjamu abaana bamwe automatically kubanga abaana bwe bakoze ki basomye. Ndiza mukitegedde bulungi. Kati ekyo mbanga nkimaze nga mazo kibategeeza bulungi nnyo. Ngenze ku Kaindo Tafiire video gye mulabira. Mukulu Kaindo Tafiire, I beg you kindly to use your common sense as a minister. I know even your education background is not as perfect as the public knows. No. There are some loopholes in your education background, as well as your boss, your city, the son of Karaches. The entire NRM system or your education background has a big loopholes and you are still investigating who is who. Right now you came publicly and you said that you are going to recall all our national identification because you want to introduce the new national identification using scientific or some more advanced technology in those national identification. But how dare you tell all Uganda that you are going to modify our national identification by using DNA and eye scan? If you can't even manufacture a safety pin, how dare you convince Ugandans that whatever you said is going to be there? Stop fooling Ugandans. Omukulu yavudde n'agamba nti bagenda kuyita ennanga muntu zonna zikomewo badde mbawandiise boto bannayuganda naye nga bakozesa okuba nti bakozesa tekinologi asinga kwona aliwo. Bagenda kukozesa omusaayi gwammwe oba kyetuyita DNA n'okuteekawo kyetuyita eriiso oba ekyenkumu ky'eriiso. Bino tebisoboka kubanga tosobola kukola kikwanso. Otwala ute bannayuganda babuzaabuza nti osobola okukola national identification nga zirimu advanced. Bw'obanga America tekirina, Bungereza tekirina, China tekirina, Japan tekirina, kati gwe Kaindo Tafiire yali ayora obusa. Kaindo Tafiire eyagejja alinganga endibota y'obuleega. How dare you convince Ugandans that you are going to do that? Which is impossible. The only thing you are doing right now, you had a meeting previously and you agreed with your Rwanda Tutsis how you are going to cheat Ugandans because you know Matia Kashaja this week publicly came out and told or informed Uganda that Uganda as a government, we don't have money in the national treasury. This is what you agreed on. Ntandisebwenti. Abasajja bano kiyazo okwogera teyakyogedde nti yavudde mu bbanga nabagamba Yoseri musajja mugezi omuyaaye akola ekintu n'asula ejjinja mu kisaka okulya kyakigenda kuva mu kisaka. Matia Kashaja, Matia Kashaja, buyavudde agati government ina sente. This was a well planned move okujja okyogera naye nga balina hidden agenda yeewa. Wano video etandikidde tugenze maaso. 1. Bine bateesezaako okukola nga nenda bugise mufungize. Mukusookera ddala bagamba gye bavudde katono nti bapulaninga okutunda national identification ne passport za Uganda eri abagwira okusingira ddala abantu abava mu Asian countries. Ng'abaguza passport za Uganda national ID ku mutwalo gumu ogwa $. Ng'ekintu kino kirimu mu 7, Janet, Muhoozi ne banne. Era buli muyindi omuchina n'Abapakistani mula mu Uganda abalina national ID ne passport bazigula omutwalo gumu ogwa $. Bwe bukadde 38,800 in cash. Now, yeah, there is a scarcity in their business. Nti ba Asians, balabantu Uganda agenda facing a political crisis.
So enamba ekendedde wansi tekyajja bulungi mu Uganda. So demand y'okugula passport za Uganda n'okufuna ennanga muntu ekendedde eri abagwira. Nti kati basaze we bati bagambye nti wanga business yegudde tugenda kufuna tutya sente tulina zijja mbana Uganda. Bana Uganda biki basinga okwettanira. 1. Bana Uganda bagala nnyo passport okugenda ebweru. Bana Uganda bagala nnyo national identification. Bana Uganda betaaga kye tuyita driving permit. Wane wali okuleno kombe sowani uliriza. Basosa kusindika musajja mukulu ka Indo Tafire ono yagejja alingange entumu y'obulega najja nabagamba nti yenga ye minister akola ku nsonga ezo agenda kuteekawo okutandika omwaka ogujja mu gw'omukaaga okuyita endagamuntu zonna mu Uganda zidde batosokuwa abawandaga-muntu empya. Nabagamba nti endagamuntu zino zigenda kuba zaabwere naye eri omuntu yenna ayagala endangamuntu nga ya express kijja kwetaagisa wakati w'emitwalo 5 egya Uganda. Kati bwali emitwalo 5 egya Uganda ku bantu bana baguze endangamuntu ku express system kigenda kubeera kitya kye bayita okukama ensimbi nzija. Mu kintu kino kyeyogedde ne yeerabira omanyize mbajjukiza nnyo bano abasajja their cow mentality is still growing. Cow mentality ekula etya the entire Uganda buli muntu alina national ID yagikozesa okuregistaringa properties ze, yagikozesa okugula account ye, yagikozesa ku mobile money, yagikozesa okugula ekibanja, yagikozesa okugula buli kintu kyonna kyoyagala mu system weziri. Kati ogambye nti ozirikora nze zonna ozigyeyo. System eri bwe bateeka ebintu bye byonna bagenda gikola batya. That is one ekibuzo kimu. Ekibuzo ekyokubiri. Bwadde oyogera tewakonfaminze ku bana Uganda nti are they going to be guaranteed nti ennanga mu gyegenda obba tegenda kubeera expired? Nakyo tuwakyogeddeko. That means kubanga ne system gye muna mu meeting ile mugamba nti you want to recall all the national ID olwokuba nti mulinawo the number of Rwandese who were brought from neighboring countries, that is Congo Brazzaville, Rwanda, Burundi, and those who were chased away from Tanzania. They are already settled in Uganda, but some are lacking national identification and passports. So you want to recall the national identification back. Then again, you start to register all the foreigners who are ready to help you in building the Tutsi dynasty so that you kick out Ugandans. Because chija tuke ekiseera nga muna Uganda original oyinza obutagenda funa wantu proper documentation, original documentation nga bagenda kuleka waweeru in some way or the other. Ekyo mbere nga mukimanye. That's why when you go to the internal affairs, bogenda ku office ya international affairs, no gamba nti ndi Musoga, no gamba nti ndi Muganda, ndi Munyoro. It is easier for you okufuna passport. But when you say that you are Munyankore or you are Munyarwanda, they don't give you passport. The trick is, ba indigenous Uganda, you get out of your country. Bano ba foreigners basigale mu nsi bajja okyupayinge ke kakodyo. Yensonga lwaki bwogenda ku internal affairs osangawo ba indigenous Uganda, they are the one in line yearning for passport era bazifuna mangu kubanga system eri nti mubawe passport bafulume ffe bana abajja tubayingize mu system babeerewo bokyupayinge buli kimu kye baagala. Kati mwembere mu ggwanga eryo gye mugenza okukolera bano nga bategeeze over eggwanga. Naye nakino ekirala kikino kakibategeeze mu kino kye bapulaninga okujjayo nnandega muntu kiri somehow economically staged and managed. Bakimanyi nti national identification ogenda okuwa nti it's very easy for you to register yourself, but to receive or to get your national identification it can take time. Bakimanyi nti buli muna Uganda banayita national ID baga tezikola muyina ebintu bingi ebyokukozesa nandi kino kigenda kuforcinga okukwata mu ndyango ojje mu mitwalo 5 ofune express national identification within 7 working days over 10 days than waiting for a month or for years. That's the trick gye bataddewo. Kano kasenda bazaana bagambye nti oyagala ennanga muntu express you can pay emitwalo 5 ogifuna within 7 working days. Naye bw'oba oyagala eri eya Buganda mirembe kijja kutwalira emyezi oba omwaka okugifuna kuba nkimanyi ndireko bakyabanonya endagamuntu banazifuna. So that's the trick. Okuga nti bagala teeka kyetuta express ng'ojagala kubanga oyagala ngenda bale ofuna passport bakataddewo akakodyo akankamaze ndoza mukitegedde buli kuba njagala basomesa kintu mukitegedde bulungi nnyo. Bakikoze nga kiri strategic. Banoonya ssente ziddukanya government bazirina. Kati bwakuyita emitwalo 5 ku bukadde 20 obuyinza ozizagala emitwalo 20 okadde 30 mu mwezi gumu baba koze ssente meka. Kwata calculator.
baba koze sente mmeka kale kira kikino yenkola nemu gye bagenda okukola ku kintu kye bayita national passports akakodyo akapya kaakano national passports baze tuita passport za Uganda zonna zifuna kati wano mu public bagamba nti passport eri ku mitwalo 25 naye in the reality passport kati mugigula $1,25,000 naye esente zogenda okusasula mu Diamond Trust gire emitwalo 25 but eno million ogisasula ba agent ba Museveni abali ku internal affairs. As we speak right now, the passport of Uganda cost around 1 million Ugandan shillings. But this is a bribe. Osobola okusasula emitwalo gina 25 naye waliwo million gye bajja okusanga baagala express ate nga express mu meeting gye batulamu ku Sunday eyali Muhoozi Janet ne Museveni bateesa nti passport zino tutegeze public nti passport ziriiwo naye abaagala passport eza express musobola zifuna naye nga muzifunira ku million emu mu mitwalo 25 naye nga million emu mu mitwalo 25 million eno emitwalo 25 nga bulijjo ogenda gisasula ku Diamond Trust kubanga ezimanyiddwa ziriko receipt kati eno million ebere ya kadinisa wali ku internal affairs era zo zirina account yazo mubakolera business za sente zino kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti betaaga sente kitwale nti olunaku bawandiisa abantu 10 kwata million emoji kubisa milioni 10 ze sente meka kyokanga bunaku bana Uganda betaaga passport kitegeeza nti abasajja bano bakikoze kagende kuba mu meeting gye batula ku Sunday bakiriziganya tukole echa passport tukole echa national identification cards tukole n'ekira kyengendo bagamba kati yenna mu Uganda yagala passport kijja kwetaagisa million 25 okugula passport nenge mitwalo 25 oyinza gisasula mu Diamond Trust ne waliwo million gye bagenda okusaba mu kanisa ngo yagala express passport oliko gifune ekyo mukitegere bulungi kekakodyo kekamu ke batandise okozesa ne ku passport za Uganda akakodyo akalaka kano mwena bana Uganda abakozesa ebidduka oba driver bavuga eyamwe yabalula esiridde mu mpulize bulungi mu meeting era yatula ku Sunday eri ewedde yose ne mukyale bakiriziganya nti bagenda kukola ekintu kyekimu ku national driving permits bagenda zikola batya bakiriziganyiza bo nga first family muno mwabaddemu Yoseri Janet Muhoozi ne Toyota muto wa Museveni ne bakiriziganya nti bagenda kikola ne mu driving permits bagenda kikola batya bagenda kurecolinga all the national driving permits eziri mu system baddemu babagambe nti waliwo driving permits empya ezino kolaki okuteekebwa ezina okubanga ziwe bana Uganda naye nga wetwogere sawa zino okufuna driving permit mu Uganda obadde ogifunira wakati w'emitwalo kubanga mu kusoka driving permit yali emitwalo 10 negenda mu 2 mwasa tukati right now okufuna driving permit kadinisa ya mitwalo 5 naye mu proposal yabagambye nti bagala gitwala beyond okusoka emitwalo 5 sina kindi etuuke mu kakadde bagenda kikola batyo okuinfluence oba okuteeka ekintu kino mu nkola to implement their plan bagenda ku announcing ngera Kahindo tafire bwe announcing nti nanga muntu zonna bazibu recordings baba tebagenda okurecolinga all driving permits in Uganda bagambe nti bagenda zikyusaamu naye buli anaagala express ejja mutwa either wakati wa million mu ku mitwalo 7 ku mitwalo 5 ng'okugifuna naye nga ate kijja kutwalira obudde kati mu kino bagenda kukola batya bagenda kuteeka amaanyi ku nguudo nga bakozesa ba traffic baabwe okutandika okuyimiriza buli mu Uganda yenna anaabanga ayina driving permit enkadde nga togirina empya bakukwate osasule nga sina kindi osibire mu komera mpaka ngofunye driving permit empya mumpulirize bulungi nnyo mwena bavuga emotoka mu Uganda ngwine motoka tegeka million yo ku mitwalo 7 okufuna driving permit empya olw'ensonga ekikweko tukigenda tuuka nga buli gwe wayimiriza Uganda leta driving permit nga gyolina nkadde nga bakuba fine sina kindi mu komera mpaka ng'ogenze n'ofuna identification driving permit empya kino kijja mulya bulungi kino kijja buli ayina emmotoka buli ayina pikipiki mubadde mukyalisa ebijjanjala ebisonga mugifuna ku mitwalo 23 egenda mu kakadde naye omunawalaze empaka bagenda kukola ebikwepweto buli muntu inago basanga mukono yimirira driving permit eriwanga nkadde bakwatirewo bakusasuze ekibonerezo bwe wakikulemye komera mpaka ng'ofunye driving permit empya ku sente ziri ze baataddewo ze baagala
kati yenna gwali eyo ng'ovuga emmotoka obadde okyabiyita byakuseka bagenda kubatera ba traffic mutawulirangako nga bakambwe nnyo tebaagala kumanya ejja kutwala mu kkomera alina okuvaayo kibe kizibu ate bw'ono ogenda okufuna national ki bw'ono ogenda okufuna national driving permit empya kandoza mutegeera bulungi nnyo mujja kitegeera nti ensi baagitwala dda mukyo gikitegeera ekyo njala mukijjukire bulungi nnyo national identification bagenza zirikolinga back due to the economic factors baagala okuteeka bafune ssente passport the same thing tugenze ku driving permit kyekintu kyekimu kye bakuba bakimanyi nti buli munnayuganda alina ayina emmotoka alina okufuna driving permit omuntu ayagala naafuna pikipiki olina okufuna driving permit kati bagenda zikolinga zonna bagenda okufuna driving permit empya aga ku kakadde bwe batogizirina bakukwata bakuteeka eruzira ng'osasula ssente bw'onooba oganya okutegeera mumwe n'amanya kubanga tebalina bagenda kujja ssente balina zijjamu mmwe mukozesa emitwe gyammwe n'engalabi zibagamu enkalakasi mugaanyi bino mujja kubawo nga munkubira amasimu ti omusajja kyeyayogedde kikino kyatuukiridde alright tugenze mu maaso kati ekisinga okusesa mu meeting y'oku Sunday mukama atte emyaka n'abaza entengotengo yo seti bahabula tabasira mutano wakale ekizinga wagwa nnyo kiki ekikwesibwa ku byanayuganda nga bakukoowa yo seri I know you are watching me we are tired of you because now we are mature enough we can articulate all political issues in Uganda but what went wrong? You came as a patriotic. Now you became a dictator. And you became a destroyer. To the extent that you used to say that you're a good economist. But right now, you see where we are right now. We are heading. The country is crashing anytime. Economically, politically, socially. Everything is destroyed. Because you hide your true colors behind the curtains. But now we know who the hell are you. So, let me expose you. Tugenze maso. In the meeting which was held on previous Sunday, or last Sunday, Yoseri and his family, they agreed that if they fail to collect the money they want through all the procedures, all the system they have arranged on the table, they are preparing or to bring a proposal to bring back the graduated tax. Kulira bulungi. Enteekateeka eri Kahindo Tafire gye yayogeddeko n'ebitongole bye bizigenda okukola singa biremererwa okuleeta omusolo gwe baagala okuddukanya gavumenti Yoseri ku Windows ezaayika ne batamiivu banna bali mu State House bagambye bateekateeka okuzza omusolo gw'omutwe. Omusolo gw'omutwe guli luddawa. Waliwo akayimba kajjajjaffe yakayimba ti atannawa omusolo ng'olabye ennaku kati bagenda kuzza omusolo. Already abantu balina ssente baavu. Kati mu proposing a kuzza graduate tax. It is a proposal. If ziri system zaba zabatera zigana. Singa ziri system ya passport eyandaga muntu, ya passport ne driving permit zigana. Bagenda kuleeta kituyita proposed system or proposed agenda ey'okuzza graduate tax. Bwenjogera ku graduate tax gwe musolo gwe basibanga bajjajjaffe ku muguwa, gwe basibanga bakitaffe ku muguwa. Abantu kubabuukira kanga kamacho ne bayingira ennyanya ne bayingira ebirango omusolo gwa mutwalo gumu kitundu bagwere gumu n'ebyokusasula ne balyoka badduka emisinde. Omusajja n'akakuba omusolo nti nawa omusolo gw'olabye ennaku. Kati muganda wange omusolo bagu propose net singa ziri zire baba bagenda kuzza omusolo. Kati olwokuba nti ekyogedde ogwo omusolo bayinza okutaguza naye ziri temusobola ziwona essatu ze mbagambye. Kanzibaddiremu. National identification egisasula emitwalo atano temugenda gyona kubanga abagambye etandika mu gwa mukaaga. Tugenze ku passports bwoba ojagala bage jeziri ne baziholdings zifune demand kati gwayagala okudduka gwayagala express passport no tole million mitwala bili mweji mwetano abi mwetano gitwala mu Diamond Trust Bank emiliyoni imwe nayo gisasula kadinisa obaina ba agent baabwe okunganya sente zino ekyo bwo kimaze kati tugenze ku national driving permits obaze driving permits okuvuga emotoka ezo nazo the system was temusobola ziwona eri eyolinga eyokule yokutuna national identity card ne passport eyaba Asians naddala abachina abayindi abapakistani eyo nayo yaguddemu nabolwensonga nti abantu batandise okwekengera economic crisis eri mu Uganda, political instability eri mu Uganda kati batandise okugga Uganda erabikiringa volcano etokota etandise okufulumya amasanso bweti katusibamu ekigere so no Yoseri watusiza eggwanga naye nkibage bulungi the man is planning or is proposing to bring back the
graduate tax omusolo ogw'omutwe kati nno guno teguba tegenda kwawulamu omukazi na musajja kyebuvudde katono myaka giri abakazi tebatera nkuwa musolo naye luno okuba tumanyi kiwalawo gender balance kati bakigambye buli muntu yenna ng'omanyi nti okola ojja kuwa omusolo kino bwe kinaba kizze mukama abeere nammwe bwe kinaba tekizze nga ziri zikoze proposal yaabwe ejja kuba egudde bwerere buki bukunya tugenze maaso mwenna abantu besingo naddala abawangalira emitiena busujju abeetolodde ennyanja wamala nina amawulire amabi okubategeeza wetwogerayo sente babula otabasala mutano wakale nseera tamuzesede nsanga bisibe ayina enteekateeka ey'okweddiza ennyanja wamala n'amataka agagiriraanye kuno kwagenda okuteeka ekkomera v'omwange mwana asibira buli muganda yenna anaafuula mawaggali mu bintu bye banabakkirizganyizaako olw'ensonga akimanyi nti enteekateeka yaabwe namutaayika ey'okuleeta n'okuyingiza abanyala n'okusanya abaganda eri mu jjiya ng'amakomera galina tegakyamala n'asalawo bw'atyo agenda kukolagana ne Wasanya Charles Peter Kaloli Mayiga okuba nti batwala ettaka n'ennyanja wamala okuzimbako ekkomera v'omwange bagenda oteeka buli muganda yenna anaabawalazizza empaka ku mirimu gyonna Museveni gy'anayagala okukolebwa mu Buganda gamba ng'abeesiza ku matanga ayagala obajjako naawe bonna abakyalina okwagala kwa Buganda jjukira ekintu kino akyogerako dda nti Museveni apulaninga okweddiza ettaka lya wamala era n'asindika ba agenti abasookayo ettaka lino ddibawo abakoleya wepona abakyalina era gye bali esayidi eyo basenda abantu ku mataka naye kino pulaani ero bagenda gikola okuba nti era bagenda gifaananyi gabeera kubeera abasajja ba North Korea n'abakyalina so mwenanga oli mu sayidi z'esingo mu bitundu by'ebusujju ne ku nnyanja wamala enjegendo bwe gwangawo temunkubiranga simu nze mbategeeza kubanga ndiwo emitiyana ate wali obukojja wange nabategeeza dda ekigenda mu maaso ku pulaani eno so mbeere careful nnyo n'ensonga y'ennyanja eno nti Yoseri yafunye dda proposal egenda okuzimbako ekkomera nga ligenda kutunyizibwa okusingira ddala baganda kati gwali eyo ng'oyambadde bijaketi by'NRM ng'amanyako gamaganda okuggyako ng'olina kyeyitiza nga weeyita muganda naye ng'oli munyarwanda eyakwawula ensiirira era mbatumiddeko mwenna abalowooza nti mukolera Museveni kumbe mmwe kennyini muyambako buyambi ensi yammwe ogitwala ntandise ngenze bwe nti mwalabye omukyala omu ng'ono ayina ensonga zakwasaganya mu gavumenti ya Amerika bwe yazze okukyalako mu ggwanga erya Uganda mu kukyala mu ggwanga erya Uganda ono yabadde alese obubaka obwenkukunala obutegeeza Yoseti Bahabura otabusala mutano wakalekezi alekerawo effujjo n'okutinkula entalo mu nsi ezeetoolodde n'okusapootinga gavumenti z'abayeekera okumambula ku gavumenti endala n'okutta bannayuganda omukyalo ono kaddugala ebifaananyi mwabulabye yazze okugamba Museveni naye olw'okuba nti Museveni teyagadde information n'enfulumenti badde bamuwooninga kukozesa media okutandika okuwandiikira amawulire Museveni mu kwesudya talina mukwatira ki talina mukwatira nsawo bw'atyo omukyalo yamutegeeza mu lipooti gyamuwadde tukulabula omulundi ogusembayo obutaddamu kweyingiza mu ntalo ez'ensi ezikwetoolodde n'okufaaninga obuyeekera n'obutujju okwetoolola East and Central Africa ne bamulabula n'okweyingiza mu nsonga ezitamukwatako gamba ng'okwefuulanga ejjindu ly'enkoko erireka mu maaso nerikwata emabega okuba nti atiitira n'omusajja omurussia Putin okuba nti ate nga Putin bano bakama be bennyini bamulwanyisa ate nga atiitira naye bamuwoni nga mugamba nti okuddamu okulya ng'olina ensonga zonna zeweetabyemu nga zikwataga n'omusajja oyo eyakwawula ejja kuba esidde kubanga tulina ebintu bingi nnyo bye tukumanyiiko n'olw'ensonga tukulabula omulundi ogusembayo ove mu bintu bino omukulu ono kyakoze nga mumanyi nti bulijjo yeewandiikira amawulire neyekubira akadingidi oba neyekuutira akadingidi butyo yafudde n'ategeeza amawulire ga Uganda gonna tegamuwandikako nti eggwanga lya Amerika lisanyufu nnyo okubanga likyakolaga ne Amerika likyakolaga ne Uganda era lisiimye nnyo Museveni enfuga ye era nerimuwa ensimbi empitirivu okuyamba gavumenti ye eraga amawulire mafu nkiddamu amawulire gonna agawandiikiddwa mu Uganda agakwatagana ku nsonga y'omukyalo kaddugala Amerika eyazze akola mu gavumenti ya Biden gonna mafu nabagamba bwanga oyagala okumanya amawulire amatuufu oba oli mu Uganda batali mu Uganda genda ku website ya Amerika ya State Department information yonna Amerika gyebegenda okukola oba gyemirimu gyegenda okukola gibeera ku website yaabwe ne mu American Embassy kwebiri njagala ogende ku website ya American Embassy oba ku State Department okebere amawulire gano Amerika yawaddeko Uganda sente oba Amerika yagali Museveni nti emwagala nnyo era emukkirizamu n'enfuga ye nga tebannababuzaabuza omanya ajja kubagula bwongo ono musajja mu kwekubira amawulire talina yamukwatira wali badde ku kyalo kuliko omusajja eyeesoma naye nga talina kuwadde 100 mu nsawo naye nga ali mu kwesoma kati kino kyeyawandiise nti Amerika kino kyebayita okwekuutira akadingidi okwesoma kati kubanga Amerika yadde muwadde obumbi bwa ssente ono Matiya Kashaija waki yavudde n'agamba nti ate tetulina ssente bakuwadde ssente the same time ogamba nti ate tetulina ssente
kuli Minister Matayo Kashayija mutubale mu kumagezi mukama wo Museveni tumumanyi bulungi wa peregesi ye wandikira mawulire naga editinga naga producinga naga etundira mugende ku American Embassy mukebere oba America yawadde ku Uganda sente mugende ku American Embassy State Department mukebere oyo mukyala Kadugale yazze yalete Museveni ebaluwe muwoninga oba America sente naze yamuwadde tibiriyo ono yagadde kuba mawulire era nagenza okola bananga ata America etuse omusajja tumulwanyisa yavuwale ata America muwetya sente no ekyetuyita jungle politics akuleetera ekintu nakikutera waawo nekitulako kikutumu obwongoloko omusajja abazungu batwaga America no bobanga America ewolukusaba na Uganda okwekalakaasa okwetoola eggwanga lya America ate ng'ekimanyi ono akolaganira sha ekiwa nti dictator ayidde takyalina mugaso mu nsi ate ekwata sente n'ezimuwa ekwata ate nemwana ngu tukolaganye naye oli musajja mulungi nnyo please baleme bafuulinga kino kyetuyita premeditated statement era kyempamala nti noono musajja agenda bakutira bamukomezawo ku TV atandika okukola ebintu ebyokubuzaabuza eggwanga kuno kwesudiya yewandikidde amawulire eri abadde warning nkiddamu kakyogere muzungu Museveni, this week you came out after receiving a delegation from USA, which came with letters of warning you against terrorizing Eastern Central Africa. But unfortunately for you, you directed all medians in Uganda to talk about that you were given money and America praised you with your leadership. It was wrong. That was a fake news. You were warned against you participating in terrorizing Eastern Central Africa and overthrowing governments. So, you lied to the nation that America funded you and America supporting your government. No, a big no. It was a warning message from the US government. Stop fooling Ugandans. You were warned about each and every catastrophe you're causing in Eastern Central Africa. Mainly in Ethiopia, Congo, South Sudan, and what you're planning in Kenya. So mukulu okwesudiya n'okwesoma njagala kibategeeza bulungi bobanga oyagala okumanya nti America ekoze ekintu genda ku website State Department genda ku American Embassy ku website yaabwe bibeerako bulungi nnyo muzungu teyeekuka buli kimu kitenga omusajja gamba batuwadde sente era America ngambye ndi mufuzi mulungi nnyo era yakolagana nange biri ludda wa monitor ne wandika Bukeri ne wandika ne Vision ne wandika Simba Wonalo Post ne wandika ne mukatufudde Museveni gomuzanyirako mumanyi musajja muyaye nnyo kati mukulu matako Matia Kashayija mukama ona agamba nti America yamwagadde muwadde sente oluvuganda bote mwina sente kati who's fooling you mutu bali mu kumagezi bukulu nzimanyiza lwo babuusa ne babulira ebintu bino alright tugende ku malala saa zo ziri mmeka wano 2:18 okay. Alright. Wano wenjagala omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kwoli ne bakulembeze banno njala mumpulize bulungi nnyo. Kalo kamesi njala mukasale mukate ku social media wonna. Uganda ng'eggwanga lyafa n'okuzika kwaggwa. Naye n'omusika alabika anaatera oggwa eddalu. Kati simanyi Uganda egenda tambula etya. To the extent nti Uganda eri matankana ng'empale za Yoseri. Teri ayamba. Nga n'omukka kwe tuli oxygen. Omukka gwonna gulabika ne ebyuma byafa. Gutya. Bwe tuba tulina kalondoozi wa gavumenti anoonyereza kulya kw'enguzi n'okukyankana ya Series government nga ye Betty Olive na misango kamya gwe bayita IGG nga naye kennyini asaana kunoonyerezaako tuba tuli ku kizibu. Eno message njagala egende eri leader of opposition Mukulu Masaya Simpuga neba MP mwenna abali ku ludda oluvuganya ddala ba National Unity Platform amajja gaiba mpita Lumbuye navaayo wano nga tukyali mu kalo ne bagamba nti nze sirina muntu yenna gwe ntaddeko maaso okuggyako omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu abasigadde nalimba manyi
naye nasirika to the extent kuba saagala kusaanyaawo na kwonoona ne ngamba kansirika ku lwolaavu gye nina eri eggwanga n'ekibiina kyange. But mumpolampola mugenda mumpika munsikiriza okuggyayo chemical ali oligino oli ataluma mu kigambo. Chemical ali oli oligino nali namutereka to the love of the party. Naye mumpaliriza okuggyayo chemical ali oli ataluma mu kigambo. Simanyi nti munaakyagala nga avuddeyo kubanga oli chemical ali oligino tasonyiwa. Sirina MP1 nupu gwe sirinako information. Naye ngenda basaba ku lw'abanda Uganda mulekerawo okulya nkuziwa. Leader of opposition Masaya Simpuga Wonawole, I know you in and out, and this is the last warning. You have all the responsibilities of leading all NUP MPs, but you are misguiding them. And you are leading them into a trap. Some of them, I can see that they are innocent, but you, as a greedy man, you are driving them in the wrong direction. Please stop it with immediate effect. Otherwise, I will crash with you. I have all the information with me here concerned about you and all the deals you are dealing with Speaker Aniti Amongi. And I'm warning you. Stop betraying Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Unity Platform. I have all the evidence and information about you. Stop. I'm here to inform the public that I love my country and I love my party and I love my president. But we have a lot of traitors in the National Unity Platform who are working under these guys of being in a position, but they are working with Yoseri Tibahabulwa, that is Museveni. But this is the last warning. People voted you with the respect and they had a hope in you to lead them. But you failed all the people who supported you. And some of them, they lost their lives because of you. But you are there bossing around. Stop whatever you are doing. Buno bakajala bugende eri omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusookera ddala njala kwebaza mwenna ababaka abasobola okuzzayo ssente z'omulanyi mubalire ddala. Mukyala Betty Namisango Kamya eyita IGG before nga tonakwata mukene yenna sooka okwate speaker omutwale omusibe nga nabo gisimufungize. Speaker Anita Amongi yenga ye atufuukidde akayinja mu ngatto. Yensiruko y'okulya enguzi mu ggwanga mu kitongole kisinga obukulu ekya parliament. Bw'abanga Anita Amongi yefudde commercial bank, loan officer, buloka ng'adiringa okugwa n'enguzi okujwa MP aboludde oluvuganya. Do we have a country and do we have a speaker? Mukyala Betty Namisango Kamya okujjako nga naawe weegase mubbi n'okutabangula eggwanga. Anita Amongi alina kubeera mibaga mitayimbwa nga nena bugisimufungize kubanga yalidinze okugaba enguzi mu ggwanga. For the first time, kanebaze ombaka Kagabo. Kyewakoze tekikola mutiitiizi. Naye njagala okuvumirira ba MP mwenna aba National Unity Platform abakutte essimu ne muvumirira omusajja ekintu kye yakoze. Mwalya ssente, we know, but we are quiet. Tumanyi mwasirika. Because you have the backup of Matthias Mpuuga. Omusajja oyo kye yakoze kyadde kirungi na kyagadde. Era omuntu bwe yeenenya asonyibwa. Mukulu Kagabo sikulinako buzibu newankubadde walina evulugu ogwakola previously naye kyewakoze kyantegeeza nti omuntu asobola okukyuka mbwongo. Sikulinako buzibu obuzibu mbulina ku bakulu abakulembera ne ba MP mwenna abakondemize Kagabo kye yakoze. Ssente mwaziya ne mugaana okugondera ebiragiro mukama waffe yatuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuzzayo ssente. Omwana yavudde ne yeevaamu n'atwala ssente lwaki mukondemi ati he made a mistake. Which mistake? If the leader or the president ordered each and every MP
who received the 40 million to take back the money and you refused, but the person who came out willingly and brought back the money and you condemn him mbu abalabisa. Nabagambe Chemical Ali saagala aveeyo gye muterese. Saagala aveeyo gye muterese. Kagabo kye yakoze omukulembeze kye yagamba. Kati gwe MP ne yavudde ng'okonimega Kagabo. Ne mutuuka n'omulabisa, ne mutuuka n'ogamba IG gyamunoonyereze ko before nga tebannakwata Kagabo basooke bakwate Anita Amongi, bakwate ne leader of opposition bateeke mu kkomera. Kubanga banoonya evidence Kagabo yabage sirina zijja maka ga speaker. Kagabo kye yakoze ng'agobererwa yasente yazitowa mukama awe. Mukama yatanse kwetunza muri kyache yetunze kwetunza muri ngalinga ng'omuulu abikula ku mawolo ati. Nenga kye yakoze kye kituufu. Sebo Masaya Simpuga Nsamba, you are there to guide NUP MPs, but if you are misleading NUP MPs, Mukulu Kyagulanyi Ssentamu nakugamba ekizibu kye tulina obafe kitulina ng'abantu amu etujja giyita emo tukyawe. Previously napewa ne nkugamba nti you must change the leadership of NUP if you are to lead this nation. But if you are so soft to the extent that you are fear to talk about some issues, then you are going to face a crisis. If you are so soft to the extent that you are even fear to talk about those people, nkujjukiza mukulembeze wange amaanyi go gali mbantu tegali mba MOP kubanga bangu bakugula amaanyi go gali mbantu. If the people say that we are tired of these traitors bebayina amaanyi so siba MOP era nkubiriza omulanga yenna ghetto kid yenna aliyongo ina qualification ya senior 6 oba ina diploma ngeri equivalent okwesimba ku mawe ya parliament mutandika okwambalenga totujja ba supporting amaanyi gali mbategali madabala bambala masuti bamwambala masuti bebasinga obujaye bebasinga obufere bamanyi nti baasoma nenga temala kye basobola tuyamba. Kati yenna omwana aliyeyo nga weewulira nti osobola ebyobufuzi ku lw'ensi yo mutere mwambale amaanyi gali mbantu bano abalina enkwe ezoga nti bagenda kwabuluzaamu national unity platform tubamanyi naye Chemical Ali akyasirisa abalaba. Mpuga nakwogerako emyaka nga 3 mabega abantu bava baga nti ayo naye nze siva mu bank. I don't come from nowhere to talk about someone. I know kubanga na information, but nchirekulwa ekibire ngamba no, please come on kakkana wansi. To the good of the party and the good of my president, sometimes I come down kubanga saagala kwonona mugenti nyonoonyi naye amazima gali tufuula beddembe. Mr. President, kyekisero gy'omuddugo gwa Musa gwe yakuba mu nnyanja n'agyawulamu abasajja Abayisirayiri ne bayingira eggwanga lya Isirayiri. Bw'otakwata muggo gwa Musa tuyinza obutasoboka nnyanja eyo. Kino nkiddamu. President omulonde Kyagulanyi Ssentamu ebyafaayo by'Ebbayibuli obimanyi. Abasajja Abayisirayiri balina okusomoka okudde waabwe nga balisizza akakanja mu ggwanga lya Misiri. Katonda yakwata omuggo n'aguteekako amaanyi n'aguwa Musa n'amugamba gukube mu nnyanja wakati osobole okusomesa abaana ba Isirayiri naffe otuli. President olina omuggo gwa Musa be bantu. Abantu bo bakooye okubalyamu enkwe. Kyekisero gy'omuggo gwa Musa okubemu ku ttaka bwoti otandika okwawuzaamu enkwe ze kuba amaanyi gali mu bantu si bano bani ababefuzi. Enkumbi enkadde tekabala lumbugu nkiddamu. Enkumbi enkadde tekabala lumbugu. Enkumbi empya yekabala lumbugu kubanga eba ekyasala. Enkumbi enkadde ziba zisiga busizi. Kati mukama wange amaanyi gali mu bantu. Abantu babagambye nti babaliddemu olukwe ng'okimanyi enkungana zituula. Mukulembeze obanga olina okutyamu nti bano bakisasi kimu obadde byobufuzi basobola okwogerera amafuukuule. Weetuli bannayuganda ku ground we bali buli kimu bakiraba. Bannayuganda bali ku social media we bali buli kimu bakiraba. Teri MP asinga bantu. Teri MP asinga bantu. Power belongs to people, not politicians.
Politicians are like vendors or market vendors. They are there to sell their properties. So, Mr. President, don't base on those old guns. You have machine guns, you have APC, you have missiles. Those are the people who supported you and they still support you. But they now know that you have traitors within the party. It's high time for you to act. Many people are suffering. Many people are yearning for change, but they are scared of the old traitors. Nope. During the day, they present themselves that they're people of change, but at night, they're moving with Museveni and they're planning something bad towards you as a person and as a party. Please, Mr. President, with due respect, the biggest number of those old guns, they are paid man on social media to be so that they can attack me. I don't care about attacking me, no. Sichifako. Kubanga it's on record. Njogera information nebawo. It's on record. Sina gwen kubira simu. It's on record. I use my head. And I've suffered a lot in this political arena. So I'm not scared of anyone. I'm not scared of anyone. Obosasula billions of social media attacking. I don't care. As long as njogera ebintu ebiyamba bana Uganda. Aba wansi. Fecha tuleta kutegeeza bana Uganda basembayo wansi. What is politics? And what Museveni is planning against them. So si bana bagamba na PhD. No. Ba elites basinza okuleta obuzibu. Kubanga bo balowooza nti abantu bana atabasasula omusolo tebategeera ate nga basinga okutegeera. Ba elites tebalonda. Bana byabufuzi tebalina kye bakola. Abantu abali tuli wansi bakola omulimu guno. Bwe banga banyigirizibwa. Kitegeeza tuba twalonda bubi. To remind you, Mr. President, all the first plans you had that we are going to use all the leaders from RC1 whom we voted and we supported to encourage or to mobilize Ugandans to rise. But all, as we speak right now, they are quiet. Why? Can't you do Uganda? Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu munteekateeka gye walina empya buwazza obuyinza mu kkooti y'abantu. Wali osuubidde nti emirandira gye wateeka ku ground okuva ku LC1, LC2, LC3, LC5, MP be balina okuteeka amaanyi n'omuliro mu bantu okubagamba tugende tubanje obuyinza bwaffe. Bonna bewumbyeko ng'akadde kabayitamuko wewumbyeko. Essaawa zino bayiba 2:26. Tuli mu 2:22. Kiki tuliko wano? Mukama wange nkusaba n'obuwombeefu sekulagira kubanga mujja katono tetuma kigera kubeera wonja. Today it's Bobby Wine, tomorrow someone else. Because previously we had other politicians who were formerly known and very powerful. Right now they are nowhere to be seen. So okusinzira ku records eziriwo njagala mukulembeza ku besinga ku records eziriwo otuule omala okwetegereza ensonga zino and you make a decision. Robert Kyagulanyi gwe nalondera gwe njagala gwe mpagira mwagala ng'akola decision at any cost. Risk taking is among the procedures which you are going to use. Risk taking. If you don't risk in any business, you don't gain, Mr. President. If you don't risk in any business, you don't gain. So if it means to take action, please with immediate effect, take our action. Let it be and the public will appreciate you later. But if you keep quiet, they have nothing to tell the people. These politicians, they have nothing to offer to people. It's you when you take action. But if you don't take action, that means no, you need to take action. And this is to inform you nokutegeeza. Nze nganza omuntu on daily basis mfuna abantu bangi nnyo benteka molalo bembuulirira nemba consolinga. Olunaku I can attend almost 100 people nga bambuuza the situation again at mass within NUP nemba consolinga. Sina forward the kwero to one. But because I love my country and I love my party, ekyo nkikola naye
omukulembeze kabere wale suno nga tasobola kukonsolinga abantu bana bategeeza kigenda mu maaso kitegeeza we still have a long way to go. Abantu bana basinga obungi bagenda bagwamu essuubi ali n'okukulabira mu kifaananyi ekirala kye tutayagala kubanga bambi tobanenya balina essuubi n'amaanyi n'okwagala naye bana abantu boodinga nabo nga bakodinga na Museveni ate nabo kati Mr. President, let me reflect this point to the other side of the coin. When the people who supported you start witnessing the loopholes within the party, they even you dragged you into those things on those political wrongdoings, as in bwetugamba nti kati abakulembeze bannupu bali miliyoni abaganyo zizaayo ate azize bamuvuma nga tebakimata mubakolagana government nawe kenyini ng'omukulembeze bayinza okutwala ekifaananyi kyekimu nti naawe oyinza okuba nti abantu bano basapootinga okukola ekintu ekyo kitegeeza buli time oyitawo gwe kenyini ng'omuntu oyinza okuba somehow somewhere oluzinga mu kuluzinga kuno Museveni aba afunamu kubanga Museveni akikola bwati akugula n'akuwa ssente n'akulabisa public n'ekugjamu obwesige public bwekugjamu obwesige kiba kitegeeza yaba asiko walinze ye tatolebwa kubanga alina ssente ez'okugula abantu bamulonde ne kati gwe bw'akuggyako ekintu oba n'akusiiga ekintu okukikuteekako kiba kizibu nnyo okikukyejjako kati mukama wange kino nakyo kankikugambe nti bw'otatekinga action abantu abalina essuubi ogwe bajja kulowooza nti naawe bikolwa bino obimanyiiko oba obikkiririzaamu. Good enough 2 weeks back wa taking action ey'okulaga abantu nti omukulembeze ono mukyamu bwati ne bwati. Twetaaga ekisinga ku ekyo. Twetaaga abantu baatulire. Twetaaga wowulira nti wano waliwe nga bw'okwata apo ng'evunze n'ogisalako wano n'osigaza apo ennamu kye twagala essaawa zino. Otherwise nze ng'omuntu Niza ntola wiki nga sikoze la vinenga. I'm consoling people. I'm not a leader. I'm nothing in nope. But I'm consoling people. Best sikulembera just abanjala be ofuzi byenjagala. Now if you don't take action, abantu abasinga bajja kukwata ekifaananyi ky'abaana bakuliddemu oluko baloze nde Kyagulanyi ali mu kintu kyekyo kyenkusaba mukulembeze wange. Bino tebajja teyajja bigamba. Mukulembeze bino teyajja bigamba zenge no bigamba. Ero jja kulira abantu batandikoga nti yateera yo mukulembeze mukamwa not mukula mukamwa no amazima tulina ogogera nabo yogera amazima kikufuula weddembe omukulembeze wange gwe nalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu omugogwa Musa ogulina botakwata mugogwa Musa nabali botagukozesa abantu abakulina mu essubi n'abakulembeze baga bw'oba nga bakulembera bayisa bati ate ye aliki which is not true kubanga si kyoli bo kye bali nebo tabalaga kikyoli enningo enkalirize olugero linda kigweyo afumita mukira ompulidde mukama wange ow'ebbanga bw'otamuwomukira teweebikka ebyafaayo mu Uganda by'obufuzi biddiriŋŋana ate tebyekweka okwekkiriranya bwe bulwadde abaganda bwe tulina okwekkiriranya bwe bulwadde abaganda bwe tulina amawanga amalala bakumira opponent it is a. That's why I love Bachiga. That's why I love myself. Open and kubula, this is wrong and it's wrong. Deal with it, Mr. President. It is high time you take action. Oyawule emwanyi zirimu omulamwa n'emwanyi zitali mulamwa abantu bagenda kusanyuka. As we speak right now, abantu bali awo tebamanyi kiddako kubanga nkubuulidde nti program wa plan gye wali olina okuzza obuyinza bw'abantu mu bantu bakilaiminge Victoria abalina okuyambako bonna abagamba 226 ne tuli mu 222 nze kugamba ekintu kimu amaanyi gali mu bantu si ba politician amaanyi go Mr. President gali mu bantu so simba politician. These are politicians, they are market vendors. Political market vendors. They are there to sell their commodities. They don't care about people.
ogwange ngukoze sina kyenvunanyizibwa obaka mbutuusizza njogera n'abantu nderebesi abasukka mu 100 to console them and to encourage them ne bannanga bakola mu social media mubali nyo bali to encourage people so that we keep on moving kubanga tulina olugendo lunene nnyo revolution tegibera ya wiki tebera lunaku tebera ya mwezi tebera ya mwaka. For those who are still in the revolution abachali mu struggle mbebazanyo mubali ddala tusigale nga tugenda maaso kubanga tetwagala kuwa mu 7 chance already ali quick point ye ate bwa batuse ku weak point wacha ate tujjako ekigere mu 7 batuse ku weak point wacha tujjako ekigere kyovulanze buli muntu yena ajjo okunnumba mulaba kyamulinga essalamba lyanse keepinga on kutambula kubanga manyi target yange mu 7 si ya muntu mulala yena so bana njala by encouraging mwenna ba political activities worldwide tusigale ku mulama kubanga kitugoba tukirabako omusajja ajidde ni ate muteeka mu kukola bintu birala tetuteeka musumba ne ufuzi tubaleke nkugambye aijijjibo kwata Anita Amongi okwateko ne leader of opposition yo mukwato mutwale for questioning kubanga this is the message. Teri mu MP wa NUP eyagyayo sente nga tafunye message okuva wa mukama we kubanga ateekeddwa okumanya nkiddamu teri mu kulembeze wa NUP nga MP atafuna directive kuva wa Mpuuga taliyo namwogera kodda si leero ebyange mbyogera eno video ngikoze ebinaava mbizo okujja myezi 2 oba mwezi gumu ne bibeerawo nze n'ensirika n'entuulaawo babo nti mbyogera ngikoze olwalero ne gye mujja katuna ejja kuvaayo nga abantu bagizza bakyogera ebintu bino Mpuuga namwogera kodda n'abala nejja nga mbogerako ne that is not my intention. My intention is Mr. President, with the due respect, I beg you kindly please we are losing momentum. We are losing momentum, and please, I beg you kindly to take action with immediate effect, because if we don't do so, we are finished. For God and my country, may God bless Ugandans. Mwena mbagala nnyo mukama wankumire aho gwange ngukoze sina kimanjibwa okujja ko bebaza abalone etalo mubali zirwana mubali kwagala nsi manyo bwavu bonji nnyo okugula data si kyangu simbizibwe ku byampi mugenda kuzaba ku masomero abambali mu candidate class naye nsaba mukama nga nfundikira buli mwasi buli mukwasizaako asobola ofuna kyayagala. Bana Uganda mwenda bali mu Middle East batumiddeko, abali Dubai mwenda namwe batumiddeko, buli kibuga kyonna kyolimu bali province gyoli batumiddeko, abali mu Saudi Arabia mwenda batumiddeko, abali Oman abali Qatar mwenda batumiddeko. Naye nga njala okubaza mukama Katonda n'okubaza government ya Dubai oba ya United Arab Emirates okuba nti muwadde bana Uganda omukisa abatalina buli kimu nga babazizaayo ku bwemu bali bali ddala. Naye bana Uganda basobodde okufulumya information okutegeeza bana Uganda okugenda okweyunira omulamu ogwo, please bali nnyo bali ddala temujjanga okwo. So ababadde tebamanyi nti government ya Dubai yasazeewo okuziza buli muntu yenna mu nsi ye kuweerere nga tosasudde fine oba oyina ekitambula batonda kitambula ennyonyi zaabwerere nendoza omukisa gwakomerero. Era bana Uganda doza bawala nga 12 plus basobola ofuna omukisa ogudde okwabo bwe nga tebasasudde wadde tiketi wadde osasula fine oba oyina passport kasoga nti ova Uganda bafunye omukisa ogubazayo. So njera kubaza government ya Dubai ne bana Uganda mwenna abadde mu media okutegeeza bana Uganda bali nnyo bali ddala. So namwe abakyali Dubai nga muli stranded, you can still go and check oba n'obuuza chance nzo kubanga ekyali okubanga nkimanyi musange bizibu bingi ne tewali kyakola mukama bankumira takumira mpeera onako olungi mwebala mweraba mbagala nnyo mwenna mukama bankumire.